Bino obadde obimanyi? Olwali tukuleetedde ensozi ezikola ekitundu kya Himalayas mu lufuutifuuti z'oyinza okugatta n'oyita Himalayas Mountain Ranges, omuli n'ensozi zikyasingira ddala obuwanvu mu byafaayo by'ensi eno. Himalayas kigambo ekiva mu kitole ky'ennyiriri engattirize eziyitibwa Sanskrit, kyokka ng'ensozi zino zibuna amawanga agakwata mu 5 okuli Nepals, China, Pakistan, Bhutan wamu n'eggwanga erya Buyindi, era nga mu byafaayo by'ensi eno ze zikyasinza obunene, obuwanvu n'ensozi ezeekutte wamu ezisoba mu 100. Olw'ebyafaayo ebigagga n'okutwala ekitundu ekiwanvu, abandi basalako ne baziyita Himalaya, ate abagoberera erinnya ebiwandiiko eby'edda baziyita Himavani, n'amannya amalala ageekuusa ku ago. Mu byafaayo ebigagga ebiri mu nsozi zino, lwe lusozi olukyasinza ebyafaayo n'obuwanvu mu nsi eno olwa Mountain Everest, kyokka era kuliko n'olusozi olukwata ekyokusatu mu buwanvu olwa Kangchenjunga oluweza fuuti 2,600 ku buuyi obwa Buyindi. Kyokka ensozi zino zimu ku zikyasinza obuto mu byafaayo by'ensi eno nga zeetondawo obwetonzi mu bbanga eribaliribwa emyaka obukadde 7 emabega. Ssemazinga 2 okuli eya Asia ne Australia ekyategerekako nti ne mu kaseera kano zikyagenda maaso n'okutambula bwe zeesisinkana ne zeenyigiriza ekyaviiramu okutondebwawo kw'ensozi zino masekkati gaazo. Enkyukakyuka y'obudde, okukwata omuziro lw'enkyukanakyukana y'obuwanvu by'omu ku bijjudde ku nsozi zino, wabula era nga zisangibwako ennyanja eziwulirako ddala okuli eya Pangong-Tso, eno ng'etabaala ensalo z'amawanga okuli erya Buyindi ne China. Tirikyo Lake eno ng'esangibwa mu ggwanga lya Nepals, ennyanja Yarala nga nayo esangibwa mu Nepals, Shipaksondo nayo ng'eri mu ggwanga lya Nepals, Gudunguma n'endala eziwulirako ddala. Kyokka era ng'okwefaananyirizaako n'ebifo ebirala eby'ensozi, Himalayas nayo wasangibwayo ebisolo eby'enjawulo, newankubadde ng'embeera y'obudde ekyukanakyukana ezzeegobayo bingi ddala, wabula ku biriyo okuli eng'eyitibwa Snow Leopard, Asia Black Bear, Red Panda n'ebirala by'ebisolo ebizze ebifuuka eby'obulabe ebisangibwa mu nsozi zino, ng'olw'okuba nti ensolo ennafunafu gwe byandibadde biwangaalira zize zeebalama ensozi zino olw'embeera y'obudde, kati zaafuuka kabwanango n'abantu abawangaalira mu bitundu bino, anti zaasigalira kulumba bisolo bibalunda, nabo bennyini okubakolako obulabe nga zeenoonyeza ekyokulya. Abantu abawangaalira mu nsozi zino era nabo baawukana mu nzikiriza ez'enjawulo, okuli n'esingira ddala okuba ey'ebyafaayo eya Jainism, kw'ossa eya Buddhism ezifumbekedde ennyo ebikolwa bya kalenzi kalogo, n'ebirala bingi bye tutayinza kwogera ne tumalayo ku nsozi zino.